Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV Sebamulide Patrick nze mbeeranga wano ne updates ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ne bweru waalyo. Kakati njagala okubanga nkutegeeza gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko awo subscribinge ku channel yaffe eno obeere nga tomissinga nsonga yonna okwate n'ekkade akaka notification ojja kuba otambula naffe mu mbeera zonna. So kakati sawa zino zennyini omukulembeze w'eggwanga bannayuganda gwe baalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu akeeredde mu kusurprisinga abantu, akeeredde mu kusurprisinga n'okwongera okulaga omukwano n'okuzimba enkolagana wakati we n'obwa Kyabazinga bwa Busoga. Jukira njagala okubanga nkutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwo ogujja Kyabazinga wa Busoga Wilberforce Gabula Nadiope agenda kuba bagenda kuba bakikwasaganya ne mukyala we erinnya zibuzibu naye njadisoma njaddigamba era wana amawulire nenjagala nga weereze eri bannange mwannyinaze ne muganda wange abava mu Busoga saidi eyo ninayo kyali wange bamuyita Namukose Serinina omwana oyo weeyo. So kati oyo omu ku abo abakitegeera obulungi ennyo bwe njogera bwentyo. So kati omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde wali n'abanga akwata abantu abavudde mu bwa Kyabazinga obwa Busoga n'abanga abasaddaakirayo ettu eritegeerekese naye tetujja kubanga tuli kugamba wano bw'obanga otambudde ojja kubanga otegeera ettu lyenkana ki Robert Kyagulanyi Ssentamu lyatooledde abasajja ab'e Busoga. Era ndabyeko baganda bange awo Alex Wise omufumbiro nga beegiriisa Paulo Mweru nga beegiriisa n'omukulembeze w'eggwanga ndabyeko ne swengere mugomya muwomya swengere everywhere naye mulabyeko nga abadde omu kwabo nendabako muganda waffe Waiswa mufumbiro ono Jeno Bigirwa Moses naye abaddewo nnyo n'abantu abalala ab'enjawulo babaddewo nnyo ng'ensonga eno etuukikako. Era omukulembeze w'eggwanga bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwata mu nsawo n'aggyayo endyanga n'abanga agikwasa abakungu abavudde mu Bwakabaka oba mu bwa Kyabazinga obw'e Busoga. So kati nze wano ku Red Zone TV waliwo abaana bangi abadde beebuuza omukulembeze w'eggwanga yalagawa, omukulembeze w'eggwanga tetukyamulaba, bannange president tumumisinga. Kakati nze nembanga nina okugakuleetera era ne nkutegeeza president mu bigambo bye agambye nti olunaku olwaleero ayise Ssaabaminisita Prime Minister ow'Obwakabaka obwa Busoga ngenda bikusomera nga wabitaddeyo naye njagala nsooke mbikunnyonnyole. Ayise Kyabazinga wa Busoga amanyiddwa nga Dr. Joseph Muvawala okubanga amukwasa contribution ye ku kaweefube w'okutegeka obwa Kyabazinga buno nga buli mu kutegeka embaga egenda okubanga ebeerawo. Era ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwo ogujja November 2023 Oweekitiibwa His Majesty Kyabazinga wa Busoga Wilberforce Gabula Nadiope owookuna ajja kubanga awasa mukyala we amanyiddwa nga Inihebantu Jovia Mutesi. Era president n'agamba nti asanyuse nnyo okubanga ali omu ku abo abagenyi abayitiddwa okubeera ng'abeerawo ng'omukolo guno aguweesa ekitiibwa. Kakati gwe abadde yeebuuza president aliwange ennaku z'omwezi 18 ndowooza mutegedde president gy'ali agenda kubanga abeerawo ng'aweesa omukolo gwa Kyabazinga ekitiibwa. So kati baganda bange mwenna abasoga bannyinaze mwenna abasoga ndowooza kati wano temutuleka bannange essala naffe tulirya mujja tuyitanga Red Zone TV twagala tubeerewo nga tubaweereza amawulire emmere tugirya engalo tuzikwatu tubakwatako mu ngalo ebintu byonna bwe bityo nga bitambula taratibu nnyo. Kakati okusinziira ku statement ya president nga bwebadde etambula bwennyini nga bweyimiridde agambye bw'ati I have called on the Prime Minister of Busoga Kingdom Dr. Joseph Muvawala to hand over our contribution towards preparations for the kingdom's forthcoming royal wedding. On 18th November 2023 His Majesty Kyabazinga Wilberforce Gabula Nadiope the 4th will walk in Hebantu Jovia Mutesi down the Iso. I am honored to be among the several guests invited to attend their royal celebrations of love. Kakati awo ndowooza tutegeerekese bulungi nnyo. Omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 18 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga abeera wali. Nina video gye njagala okubanga nkuwa obeere ng'ogifuna bulungi nnyo ebibaddewo awo
newankubadde waliwo ebitatambula bulungi nnyo. Video eyo njagikuwa oluvannyuma bibadde wali nga president awaayo ekirabo kye eri obwakabaka obwa Busoga oba obwa Kyabazinga bwa Busoga. So kati atanaba kubanga osubscribinga ku Redison TV, njagala okutegeeza nti saagala omiisinga ensonga zino. Tujja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 18 twamaze dde okuba nga tukikwasaganya ne baganda baffe Abasoga ebyo tutambula nabo wano ku Redison TV, twamaze dde okuba nga tukikwasaganya. Tugenda kubanga tubeerayo okubanga tubugiriza omukulembeze w'eggwanga okubeera nga abeerawo ng'omu ku bagenyi abayite wali ekifo kyonna ekinaaba kitegekeddwa. Tujja kubanga tukikugamba wano ku Redison TV, ensonga zibeere nga zikutuukako bubaya sana nnyo. Era nkugambye president y'omu ku bantu abagenda okubanga bakiikiridde Obuganda, ate ekyenjawulo agenda kuba akiikiridde Uganda yonna. So kati president Robert Kyagulanyi Ssentamu mulinde essaawa yonna mugenda kubanga mumulaba wali mu district mu kitundu eky'Ebusoga nga bw'atyo abeerawo ng'omujulizi nga Kyabazinga wa Busoga amanyiddwa nga Wiriba Force Gabula Nadiope. Siwe kiri ng'abeerawo ng'omugenyi omu ku bayite ng'obwakabaka obwo bukola embaga makeke egenda okubanga ebeerawo nga obwakabaka bwa Busoga oba obwa Kyabazinga bwa Busoga nga bubugiriza oba nga busanyukirako Kyabazinga Wiriba Force Gabula Nadiope ng'awasa mukyala we oyo yennyini gw'otegedde oba gw'olabye obulungi ennyo. Era kakati njagala nkutegeeze nti ku ssaawa 1:30 olunaku olwaleero nyongero bajjukiza nti tugenda kukomawo ne programu yaffe ey'okubanja ey'okulabisa ey'okubanja abasibe abaawambibwa n'abo abaasibibwa ebirw'ensonga z'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Programu eyo egenda kubanga ejja temugisubwa ababeerako bulijjo mutambula naffe mbeebaza nammwe abapya njagala mubeere nga mutambula naffe ebbanga lyonna tubeere nga tulabisa ensonga eno ebeere ng'etuuka gy'erina okuba ng'etuuka. Waliwo yaŋŋambye nti message tagifuna atafuna notification naye nja kukusaba genda ku YouTube yo baba wasubscribinga nonye wali akadde ka notification kanyigeeko oselectinge all ojja kuba obudde ojja kuba notification ogifuna nga tugenze live. Bambi atera okusindika messages naye teyeewulira ate nga yandyagadde okubanga yeewulira naye kimugana okwewulira nti tafuna notification. Naffe kituyisa bubi bambi tuba twagala weewulire kubanga naffe twagala okwewulira. So wano ku Redison TV kitukakatako okubeera nga ensonga tugikwasaganya nga bwe yina okubanga ekwasaganyizibwa. Sebamulide Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza ku ssaawa emu nga we nkugambye n'eddakiika 3 ez'e Uganda tugenda kuba tujja mu programu yaffe eri ey'okulabisa ey'okubanja era n'ennyongera okwebaza mwenna be tutambula nabo. Sijja bamenya mannya naye mwenna ababeerawo mu programu zaffe ezo nga zibaawo mbaagala nnyo. N'ennyongera basaba gwa atannaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge ku channel eno kwate kade akaka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Era ojja kubeera omu kwabo abanasooka nga okufuna notifications ezo nti kati Redison TV etaddeyo ssaawa yakulabisa naawe obeere ng'otwegattako ng'olabisa. Abali mu gurupu yaffe mbasaba ssaawa weziwera 11 12 nga tutandikirawo nga bulijjo. Sebamulide Patrick nze mbeerawo mwebale nnyo okubanga mutambula naffe.